bakyusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gabasomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Wali ogenzeeko ku lugendo nga tomanyi gy'onaasibira? Abawala 18 okuva ne Park bayolekera olugendo lwali luboolekeza gye baali tebamanyi. Baali babasuubiza emirimu n'emmere. Abawala bano basuubira nti buli kimu kyali kyakuba bulungi. Abajambula abaali bakukusa abawala bano emmotoka yaabwe yayimirizibwa poliisi. Naye si buli muwala okuva e Karamoja nti alinga bano bannamukisa. Mu myaka ebiri egiyise abawala 6 be baakukusibwa ne baleetebwa mu kibuga. Bano baakukusibwa okuva ewaabwe watali mmere na ngoye. Olwo ne beetooloola ku nguudo z'ekibuga nga basabiriza buli kye basanze. Abamu beetunda okufuna ak'okulya n'ensimbi. Abalala mu maka g'abanene be bakola ng'abakozi. Naye ki ekireeta onoleenya? RDC wa NEPAC akubiriza gavumenti okunoonyereza ku kukukusa abantu. Kekadde tutandike okwogera ku kulwanyisa obwavu. Abamu bagamba minisitule ya Karamoja esaana okukola ku nsonga eno. Kigambibwa nti okukusa abaana efuuse ensonga mu Uganda. Alipoota ya 2013 okuva mu kitongole ekinoonyereza ku kukusa abantu bw'egamba omwaka ogwo gwennyini abantu abasoba mu 837 baakukusibwa mu ggwanga. Kekadde nze naawe tukwatire wamu okulwanyisa okukukusa abantu. Ffenna tukuuma abaana battu. Lopo oyo yenna yeekengeddwa okuba n'omuze guno ng'okwatire wamu n'ab'obuyinza okulwanyisa omuze gw'okukukusa abantu. Okukozesa obuveera kuweereddwa mu Uganda. Omusasi waffe MC Yala kaaga tutuuseeko. Gavumenti ya Uganda yakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga y'okusaanyaawo obuveera nga wakayita ennaku mbale ng'obuveera buweereddwa. Waliwo amasu okuva ewa minisita w'ensonga n'obukuumi bw'eggwanga Mwami Major General Jim Muhwezi okutegeragana ne NEMA eyali eyagala okusaanyaawo ekikozesa buveera. Ekitongole ekikola ku kukuuma eggwanga n'obutonde bagamba obuveera bwonoona obutonde era ewamu n'ebintu bya plastic ebimala gasuulwasuulwa. Plastic ono asobola okusigala wasuulibwa okumala emyaka 4 n'okusoba olw'okubanga ye tavunda. Tani ezisoba mu 40 eza plastika ze zisuulibwa mu Uganda buli mwaka. Etteeka ly'okusaanyaawo okukozesa obuveera lyayisibwa Parliament mu mwaka gwa 2009. Eno ensonga eremesebwa mu ngeri emu oba endala olw'okubanga abantu tebanyonyoddwa oba okusomesebwa ku kibi ekivaamu. Ku mulundi guno NEMA yasazeewo okusaanyaawo ekikozesa buveera. Obuveera mu zi supermarket mu Kampala buboyeddwa. Tani omutwalo gumu mu 2000 ez'obuveera ze zikuŋŋaanyiziddwa kw'ogatta tani emu okuva mu 10. Mukyala Naomi Karekaho omwogezi wa NEMA bw'atugamba naye ebikolwa bya NEMA tebisanyukibwa bakozi ba buveera buno. Abamu ku bakulu b'ekitongole mu minisitule y'ebyobufuzi baagala kukendeeza ku mirimu ne mwe basiga ensimbi. Naye NEMA ekaatiriza nti okwonoona obutonde kuzito nnyo kwogerageranya ku misolo gya gavumenti. Naye ebikozesebwa ku biyonjo n'obupakingibwamu amadagala tebivunaanibwa ewamu n'ebipakingibwamu ebikozesebwa mu makolero, ebikozesebwa mu sayansi n'ebizimbisibwa. Obuveera obukozesebwa okupakingibwamu amata bikyakolebwa abasuubizi. Ne supermarket ezisinga kati ziyiyiza mwe bapakingira bakasitoma baabwe. Abantu babakubiriza okukozesa paper bags kubanga nnyangu okufuna tezoonoona butonde. Sigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku NewzBeat. Weebale nnyo MC Yala ogatutuusaako. Semazinga Africa omutonzi yagigondemalako ebifo amakulu akuyanja n'ebisolo by'omunsiko muwanana ebisikiriza abalambuzi okugyeyunira nga bwe balambula. Bano banyumirwa entambula y'emmotoka n'ennyonyi ng'ate kyanjawulo nnyo okutambulira mu eno eggaali y'omukka enjooyoote ey'omutindo. Eno eggaali y'omukka yali ya kampuni eya South Africa Railways eyatandikirwawo mu 1989. Entambula yaayo ennungi egiwadde ettutumu mu nsi yonna. Olugendo lutandikira mu Pretoria ku sitenseni y'eggaali y'omukka eya Rovos. Olina w'otuukira n'owummulira nga wayoyoote okukamala. Engendo ezimu ziba za ssaawa 48 ate endala zimala ne wiiki. Abalambuzi banyumirwa okulaba ensolo ku luno olugendo basooka ne bawummulirako mu kabuga akasimibwamu amayinja ge bayita Diamond ewali ekituli Ssematuli ekisinga obunene mu nsi yonna. Olugendo olumala essaawa 15 okuva mu Cape Town paka Dar es Salaam lusufu nnyo. Obulungi bwa kaaro n'amakuumiro g'ensolo okuva mu Mandike paka Pumalanga, ebiyiriro ebimanyiddwa nga Victoria Falls n'ekifo w'olengerera eddungu ly'e Namibia.
essamba ly'ebikajja lya KwaZulu Natal kw'ogatta ebiyiriro Kishimba mu Zambia. Amasimu ne laptop tebikkirizibwa ku lugendo luno okusobozesa abalambuzi okunyumyamu nga bali mu ggaali y'omukka. Balina emmotoka ey'abalambuzi ebagoberera nga bwe balambula. Abalambuzi bagabirwa ebyokulya emirundi egisoba mu 7 ewamu ne vviini. Abarovo beeyongedde okukyusakyusa mu nkola yaabwe ewamu n'ebikozesebwa okusobozesa abalambuzi baabwe okunyumirwa. Okwetandikirawo omulimu kwandikutuusa ku buwanguzi. Omusasi waffe GNL Zamba kanga tutuuseeko. Wadde nga waliwo enkulaakulana mu sekita za entertainment, obulimi, amakolero n'obusuubuzi, wakyaliwo ebbula ly'emirimu mu Uganda. Mwattu n'abasomyeko diguli tebalina we beenyigira, ng'engalo bazisongereza banenya gavumenti, naye gavumenti nga tennaba. Katukubuulireko ky'osobola okwekolera n'obeera nga weetaasa. Weekolereyo omulimu mu kifo ky'okugunoonya, ng'okyusaamu mu ndowooza yo mu katale k'emirimu egya bulijjo. Omwami Robert Kiyosaki atuwa amagezi mu katabo ka Rich Dad Poor Dad nti okwekolera obugagga kitandikira mu ggwe ng'omuntu, okuyiiya amagezi mu bikwetoolodde era ne weekozesa kiba kya bugagga bw'osudde. Bu bizinesi obutono bukola mu kyalo ne mu bibuga, era nga neeyakava mu ssomero asobola ogiyimirizaawo mwattu n'ekula. Naawe ataasoma osobola okuwanula bw'ogoberera emitendera kino gy'ennyanjula. Ekisookera ddala ng'otandika bizinesi y'entono kwe kugoberera amateeka agafuga bizinesi, nti awali ebbula we wabeera abaguzi ne bakasitoma abeetaaga saaviisi. Kino bakisomesa nnyo mu semina ku mutimbagano n'engeri ya bizinesi y'entono gy'esobola okwewala okufiira mu kabbinkano. Kola bizinesi pulaani yo ng'ogiwandiise ku lupapula, kikuyamba obutabulankana, kikwongere n'amaanyi buli lw'otunuulira pulaani anti ebeera nga maapu okulaba gy'olaga. Noonya obuyambi ku byenjigiriza by'ensimbi, weeyuna ebibiina by'abasuubuzi abali mu kitundu kyo. Ojja kugasibwamu amagezi ag'abakusooka mu bizinesi n'okuwabulwa okwewala ensobi ezidde obusuubuzi. Ekiddako kwe kusalawo oba bizinesi ogenda gikola bw'omu oba ne bapata nabo. Bizinesi bw'ebeera ntono osobola ogitambuza wekka naye ne bapati n'obagabira amaseya ku kapito gwe baleese. Awo ekiddako kwe kunoonya ekifo mw'onaakolera bizinesi. Londa ekifo ekinaayanguyira bakasitoma ate nga kigoberera amateeka ga zooni yo. Okunoonya omusimbi gwa kapito si kyangu, naye osobola okuyambibwako bw'obeera n'obwongo obuyiiya. Gavumenti egaba looni z'abatandika bizinesi entono ne banka z'ebibiina z'abasuubuzi ku kyalo. Osobola okuzijja mu bantu abategeera bizinesi bw'oba nnyonnyola pulaani yo oba n'okola okusaba ku ze bagaba mu bitongole ebya research. Mwattu bizinesi yo giwandiise, omanye emisolo egikukwatako n'amateeka agakukuuma okugitambusa nga weewala abanaakulemesa. Jjukira okukola okunoonyereza ku bisanyusa ne binyiiza bakasitoma abo oyongere obbaweereza okubakuuma naawe okukula. Bizinesi ezisinga zifa mu mpeereza nanti bakasitoma badduka nga balaba tokyassaamu maanyi mu kubasanyusa. Olugendo lwa mayiro 1000 lutandika n'olutaalo olusooka. Olutaalo olusooka kakubeera okwekozesa, awo ojja kuba wejje mu bakaabira emirimu nanti bajja kuba nga gwe bakubira essimu. Sigadde nze GNL Zamba nga mbaweereza wano ku NewzBeat. Webale nnyo GNL Zamba ogatutuusaako. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.